Ng'okyekuumidde ku mukutu ogwa Projan Media TV tugamba bugambi ffe tukuwa amawulire ageetooloola eggwanga Uganda era nga amawulire gano si malala olunaku olwaleero ge mawulire agakwatagana ne mukyala y'obweritibwa Mukyaala Museveni wamuyite First Lady eyagudde mu mbi z'ababaka ba Parliamentary. Naye nga sinagenda mu maaso sooka subscribing onyige n'akaakadde gw'atannaba ojja na commenting otuwe endowoozayo then oliking n'eno video. So olunaku olw'eggulo omukulu Janet Janet Museveni omukyala oyo kyaddaaki yavuddeyo n'aba nga asaba ababaka aba Parliament okusobola okuba nga abasisinkana basobole okuba nga bateeseganya ku nsonga ezimu oba endala okusinziira ku minisitule ye nga ye omuntu gy'atwala. Naye ababaka bano bavuddeyo ne balaga obutali bumativu bwabwe era ne bavuddeyo ne bagamba nti tekikkirizibwa omukyala oyo Janet kubanga abayita wali mu State House okusobola okubanga boogera ku nsonga ez'eggwanga. Era abakulu bano bataddewo embeera ne bagamba nti ffenna tumanyi emirimu mingi nnyo egikolebwa mu State House, muyinza otutuuseeyo ne mutuliisa enguzi oba ne mutuwa ne mubaako bye mutukola okugezaako okubanga mutusirisa ekintu ababaka bano kye baganye. Era mu mbeera eyo omukyala Janet Museveni we yakizudde nti ababaka bakalubye n'abawa another option era nga option eyo yabadde kusinkana wali Kololo Independence Grounds. Naye ate era ababaka baalaze nti tebaagala musinkana era mu kisaawe ky'e Kololo olw'ensonga nti omukyala ono bo baagala ajje mu chambers za Parliament. Engeri gye kiri nti ye Minister of Education baagala ajje mu chambers za Parliament basooke bambuuze kajojijoji w'ebibuuzo akwatagana n'eddi abaana lwe bagenda okuddayo ku ssomero. Kubanga ate system ya education eringa etaataaganyiziddwamu olw'ensonga nti PLE saawa zino bamureleasinga ne bareleasinga n'ebya senior 4 UCE naye ebya senior 6 USCE tebinategerekeka, then n'abaana abalala abali mu kirasi ez'enjawulo okuba nga tebannatandika kusoma mu mbeera eriwo. So ababaka balina obusungu bwabwe era baagala okubaako ebibuuzo bino bye babuuza omukyala Janet Museveni naye ng'ate naye alabika yakitegedde kyovola agezaako okwewala obba meetingira mu Parliament, agezaako okufuna neutral ground ye ng'omuntu asobola okufuna baseline naye nga ye okusobola okuba nga annyonnyola ensonga ezimu oba endala. Naye nga bo ababaka baganidde ddala omusisinkana mu State House ne Kololo. Era nga mubaka bano mulimu omukyala amanyiddwa nga Mrs. Brenda Nabukenya ngono shadow education minister. So omukyala ono yadde mukambwe nnyo n'agamba nti tetusobola kukkiriza request ya Janet Museveni kubanga tumusisinkana. Naye agambye ati you cannot tell us to come to the State House because it is very well known that the kind of business conducted in the State House is partisan. Owuli omukyala oyo amanyiddwa nga Nabukenya. So yataddewo embeera era omukyala ono Nabukenya yavuddeyo n'agamba nti committee chairperson yabakubidde akasimu aba MP ng'agezaako requestinga okufuna ekifo bagenda osinkanira Janet Museveni era ne bagamba nti bo tebalina kifo kirala okuggyako balina musinkanira mu Parliament. Ebyogenda e Kololo nedda babiganye n'ebyomusinkana ku State House babiganye. Era nga bano the lawmakers want to question the First Lady about the government's stance on the reopening of schools. Ozowulira ensonga zaabwe. They are also expected to demand a detailed back to school plan after the second wave of COVID-19, so schools are closed in early June. Ezensonga abakazi baagala okwogerako kyovolaba nti bo nga bo baganye ogenda mu State House wabula beetaaga omusinkanira mu kifo ekya Parliament mu chambers za Parliament bambuze ebibuuzo nga tebalina gwe batidde tewali mbeera yonna. So yebyo ebimu ku bigenda maaso mu ggwanga ffe tukuwa updates zonna likinga commentinga era subscribing.